Enkya leero ssentebe w'ekisinde ki Patriotic League of Uganda General Muhoozi Kainerugaba akoze enkyukakyuka mu bukulembeze bwa PLU mw'asolire David Kabanda abadde ssaabawandiisi w'ekisinde ekyo n'amusikiza Twafadio omubaka wa Tingei County. Ono era akoze enkyukakyuka mu lukiiko lwa PLU olufuzi ng'asigazaako abantu bana bokka okuli Michael Nuwagira Toyota, Edwin Karugire, Andrew Mwenda ne Michael Mawanda ssaabakunzi wa PLU. Kyokka General Muhoozi oluvannyuma ku kakiiko akafuzi ayongeddeko sipiika wa Parliament Jacob Oboth n'omumyuka Thomas Tayebwa era n'asuubiza okulangirira abantu abalala ku lukiiko luno. Bw'ati alagidde Toyota kutegeka omukolo amangu ddala Kabanda ono asobole okuwaayo obuyinza eri Fadil. Just count service delivery up to date. And I will do the best. Enkyukakyuka zino zikanze bangi kubanga zituukidde mu budde ng'abadde ssaabawandiisi wa PLU David Kabanda yakakulemberamu ekikwekweto ekyakuba ne Tanita Monge Ekigwo yali sipiika wa Paalamenti okumusuuza entebe. Ababaka mu Paalamenti bannakisinde kya PLU boogedde ku nkyukakyuka ezikoleddwa ne basiima General Muhoozi olw'okuwa ekisinde obukulembeze. Kwegamba n'enkyukakyuka eyo twala twagisuubira dda nga ne kabineti n'akugifuluma ate ndina essuubi mu Hono Fadil nti naye musajja nja Sabiggu agenda kukola omulimu gugenda kubeera mukwaku. I therefore welcome Honorable Twala Fadil to take over the position of General Secretary of PLU, an organization and a team for which I belong. Atwala PLU bitundu bya Greater Mpigi Haji Juma Waitonze Kuseka asanyukidde enkyukakyuka ezikoleddwa Jenemuke n'alaga essuubi mu bukulembeze bwa Twala Sikidde Kabanda. Era twebaza mukama waffe General Muhoozi Kainerugaba olw'okuba nti nalengerera wala oba oliawo ne ttiimu gy'alonze negenda kutuyamba okubeera ng'etutembeeta bulungi nnyo. Ekisinde ki Patriotic League of Uganda kyeyubula okuva mu MK Movement mu mwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 2024 bw'atyo David Kabanda omubaka wa Kasambya County n'agwa mu ffo erya ssaabawandiisi w'ekisinde ekyo era nga yabaddeko bukyanga kitandikibwawo. Kyokka bw'abadde akyaddeko wano ku pulogulaamu y'akabinkana ekiro kya leero ekubirizibwa munnakyalo Kaloli Seruga Matovu, Kabanda asekeredde abantu abatandise dda okuba gudigudde nga bwe yakwatiddwa ku nkoona n'abo w'amagezi nabo babeeka amannya ge bakola ensi eboogereko. Nze ng'omuntu ndi musanyufu nti byonna weebiri ne basobola okuba nga kati badisikasinga ku kigambo kye bayita PLU General Muhoozi Kainerugaba ne Kabanda. N'ekigambo David Kabanda kivudde mu constituency y'e Kasambya ne kibeera national. Asambaza ebyokumugoba ne yeebaza General Muhoozi olw'okumukkiriza okuwummula kubanga amaze ebbanga ng'atudde ku nkato mu kisinde kya PLU olw'amafumu agazinga gamufumitibwa bannakigwanyizi. Njagala kwebaza chairman wa PLU General Muhoozi Kainerugaba eyandabamu obusobozi nanneesigisa ebintu bya PLU bingi. Enkyukakyuka ezibaddewo mbadde nzimanyi. Tewazekangidde mawulire nga ffe. Naddala ku nze Mwami Seruga guno si gwe mulundi gwensoose okusaba General Muhoozi Kainerugaba okumpumuza ku kifo ekyo ekya PLU. Ate entalo bwe zeeyongera wiiki ndowooza ewedde ne musindikira message emugamba nasooka ne nebuuzako ku bannange bana anziramu naye nga mwenyamivu naye nga mmanyi ki kyempitamu ng'omuntu kubanga Mwami Seruga kibi nnyo okubeera ng'oli awo naye nga bwe bagenda okusaakinga ku intaneti ebiba bikwogeddwako byonna biraga ekifaananyi ky'omuntu omubi ennyo. Kyokka ng'ate tebisiimuulwako
naye ng'ate babitaddeko n'omutima omubi ogw'okwonoona. Ayogedde ku ntalo endala za Zalwana ne yeebaza General Muhoozi okumuwa omukisa okwetegekera ekijja mu maaso olw'ensonga nti abalabe babadde bategese n'okumusaanyaawo ng'ekiseera kituuse kyasinga okwetaaga okukasa General Muhoozi ne PLO nga tekinnatuuka. Kubanga waliwo ekisajja kiri mu ttiimu eri kyo kintagetinze kigamba ono singa tumumenya okugulu eno ttiimu ebeera ekoze eki? Ebeera ewedde. Kati nze mbitunulira ebisajja ebyagala okumenya amagulu binemese Carabao binemese Champions League. Kyova olaba ngamba mukama wange ne mugamba nti omanyi mbadde nsaba ompeemu ku substitute ntuule neetegekere Champions League lwa nsonga Champions League nkulu nnyo okusinga Carabao Cup. Fred Kajubi ne James Magala bibakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.